Omuunnyo Ku Makya nga twogera ku nsonga nga bwe ziri. Ennaku zino tubadde tufuna debate y'abantu babiri nga tebakwatagana nengomu wa movement omulala wa FDC ne tubeera ne wa movement RCC Mulamba ne tubeera ne ate honorable member of parliament onaku lwali tugenda kubanga tukyuka mu katono twagala tutunulira embeera y'ebyobufuzi nga bweri mu Republic of Uganda. Ebyobufuzi bino engeri gyebitambulamu oli bw'abanga abadde mu Republic of Uganda emyaka gino egy'ebyobufuzi okuva akalulu katandika ayinza okugamba nti wabaddewo relative calmness mu kisanja kino ekya Kyagulanyi. Lwaki nkize Kyagulanyi nga ye leader wa opposition oba ye mukulembeze wa opposition party sinza ababaka mu parliament. Bwe tujjukirako emabega gwe tukyaziza ajja kuba nga atukolera assessment eyo gwe tukyaziza ye Moses Kaziba ono NRM media panelist afunye akakisa therefore ajja kwegiriisa bwana ababuuza tumusubira okweyozayoza abeehoyima engeri gye balonzemu movement abululu by election ku luno ndoza zonna bazimekese bumekesi nkubuzizaako sewo webale nnyo kunkyaza webale kuweereza gwanga amina staff ne management tubeebaza naye sobola kwerabira kwebaza musumba omanyi ffe twogera gwekirumu mubayeeta neyeeta ateekamu ababuukabuuka ne babuukabuuka so tumwebaza olwekyo yalina essasiro abakubira nedda ayogera ng'omunauganda alaba ensonga nga bwe ziri yes era ayagala Uganda lwakuba abantu baagala mazima so fe omuntu atatya galaama ku kituufu nze mwagala nnyo alaba ekituufu n'akyogera nga bwe kiri era ye musajja wa Katonda balina okubeera bwati so ekyo kimwebaliza amina abaana baddayo leka nsuubire nti abazadde tebajja kutuuza baana waka naye lwakuba nkyalinamu obuzibu bwange n'enkola ey'emirimu bw'ogamba nti omwana bw'agwa ku siniya 4 omuuzaayo mu siniya 1 then waba waliwo ekikyamu so endowooza eyo bagikyuseemu kinnyonnyola nze nga mbadde sikimanyi bulungi anti kati system yakyuka ey'okusoma nti bakola assessment bagenda bakola assessment nti bw'atuuka ku siniya 4 n'agwa ayisappoid kuddayo mabega addemu bupya ajje n'ekipya ekitandise so ekyo bateekwa okirowoozaako ennyo kubanga kijja kutuwa abaana bangi okuba nti bajja vaamu so eyaleeta endowooza eyo alowooza emirundi ebiri nti kati ogamba bakama abo bennyini kubanga chance cabinet etuula balina obuyinza obuddamu ne batunda tooki naye anti system ffe tubadde tukayana buli lunaku tukayana naye nga tugamba system gye tusomerako nkyamu kati ne baleeta system empya naye kyetugamba nzikiriza mmaleyo nina muwala wange yali asoma BBA tutegeeragana kati university negijjawo kyokka nga ye yali agitandise be baali basembyeyo kati newabeerawo pepa gy'ataakola yalina omwana mutowe gwalabirira nga tayinza mulekawo ontegedde n'amisinga pepa kati agenda okuddayo bamugamba eyo pepa ate tunagijjawa eyo koosi yawedde this year teriiwo ate nga tasobola kugenda maaso nekyabadde asoma ng'alina kukola kirala kati naye kikyukamu kubanga ye aba ali ku final nti bwakyusaamu kibeera kyangu kubanga tulina abantu bangi nti omusanga nti yagendera ku kirala n'omusanga nti ate ali mulo abaana bakikola nnyo ne bakyusa yes kubanga mubo ne Lukwago mwali era abantu bali bagamba Lukwago yali asoma kino yajja ati okola lo ndowooza wakirabanga kize nnyo babakiriza ku university kati kyawukana nakino omwana atuuse mu siniya 4 omuuzeeyo mu siniya 1
okujjako ng'abawala bagamba genda ofumbirwe oba ozaalire waka. Omulenzi omugamba genda obbe oba okuba amataffaali. Oba okuba amataffaali. Yes. Naye amataffaali si kibi. Ku mulimu. Era ewaffe n'akawuka gusasulira ddala abaana. Eriyo abavubuka bano abaana be baleeta mu kibuga muno nga balimbye nti eriyo emirimu ne babakwasa obubaketi mu promotion. Gwe mulimu nga basula mu biyumba buli gwensanga mugamba ewaamwe muli n'ettaka. Nti ye bw'okuba amataffaali teriyo agagula nti gye bali. Naye bakugamba kayitandagamu nti mwalimu obulimba. Mugamba no zootundako zifuke transport yakuzaayo tozizaayo bakunoonye waka. Abaana abatambuza bucket nti bali ku promotion. Yes. Mbawa amagezi nnyo buli bensanga. Kayita mubuuza n'andaga nti baamulimba kye baamusuubiza si kyekyo. Mbuwabwa amagezi lwana nnyo otunde ebyo byolina ebiweza transport yakuzaayo balance genda naye waka kuba otandikira. Akubuuza nti lwaki wagenda n'ebintu byaffe Moses Kaziba wanimba n'olwalira kirala nenondeza ndi ngenze kukola nga si mulimu. Ekyo kirina wano tulina omukyala lwakuba time ngenda kumwogera atwala abaana India. Naye okuba oluusi akozesa abantu ne bamutwalira abaana bawala alinayo baana 10 ali Mumbai. Naye bw'atuuka eri kubaguza basajja naye nga batwalira ku mirimu mirala. Erinnya lye erimu ery'ekinansi kanjoge kuba nga bangi abalina amannya ago bamuyita Nakubulwa. Nakubulwa atwala abaana b'abaana India ku mirimu mirala. Abagamba nti jangu tugenda kukola bwagundi tugenda kukola mu saluuni tugenda kukola ba housemaid okutuuka eringi kwetu. Nange omwana oyo ne mulina bamutwala wono ne bamuggyako passport ye olwogamba nti aba agenda kubeerayo atya lwaki taddukayo babaira abakufumba amagezi si wa bigere si wa baasi ne bakutwala tiketi be bagiguze okutuuka bagamba omulimu milioni 25 nti olina sooka kuzisasula 25 kati yakuwa omusajja n'akuggyako ogamba nti omuntu olw'okuba bakiguddemu olw'okwetaasa nti kubanga talina kyakola azikwata akomewo lwakuba ewiiki eri nanunulayo omu. Moses wanunulayo omu? Yes, nanunulayo omu. Ono omwana wange Yesu yamuweereza malayika era n'oli kubanga yali tamanyi nange simumanyi ndowooza n'akubira omuntu obanga amanyiiko lwakuba teyamungamba namuwa enamba yange n'olwana n'anyonyola n'engamba mpa bonna abakirimu ng'alinayo abaana b'abanne nga 10 kati oli bw'addukayo kubanga eri abafuna emikisa ne baddukayo ng'alwana batwala omulala figa ye ya 10 buli mwana ateekwa okumalayo emiliyoni 25 kati yalemera ebintu by'omwana ono empapula ze ez'okusoma ebintu bye nemukubira mukama n'anyamba n'agikwata namugamba n'agijjako kati n'agiblokinga munne eyatwala ono omuwala ennaku ezo namunoonya nga taliko nenoonya muganda we kubanga naye namufuna ali awo mu kibuga nemukubira esimu n'angamba agenda kumugamba sinaba kuddamu naye ngenda kumwatuukiriza. Yes, ngenda kuwandiika baluwa njiwe police njiwe Minister of Gender and Labour Foreign Affairs kubanga we bali tuwamanyikiddwa akomyewo abaana baaki babanne kubanga omuwala omu gwe naye ngenda okununula esimu ye kirabika yategeera nti bitabuse n'agimuggyako. So abantu bano babakwatira amagezi passport agikuggyako empapula zonna ali mu mikono gyo waka lwagamba sente zimazeeyo genda bwekiri kubanga wali emabega kyasooka kubeera mubayi bakola mu Cairo Bank eriyo abawalabu abalungu batwalanga Misiri naye batwala eyo nti baba tufunidde emirimu kumbe gyakubatunda ekyo nekivaawo ne tufuna ababayisanga era Emisiri ne babatwalamu e Morocco mu birombe
ng'omuntu amukozesa n'amuggyako sente bwezibanga eziweddeyo n'ayogera ne poliisi n'emukwata. Era abantu bangi abagenda abantu nga bamanyi nti bali bweru, abantu babwe nga tebabawuliza, abamu babatwala mu bifo bya kika ekyo basibe, n'abamu bafiirayo. Mwewunya omuntu yagenda bweru temumuwuliza, kati babatega akatego nga bw'atuuka e Misiri ayogerako naamwe nti twatuuse, kumbe bagenda amwongerayo, gye bamwongera kontakiti nga bazimuggyako. So ebintu si byangu by'abantu kwebeereramu, naye njagala bannayuganda manye ensi yonna teri bulungi, kubanga omanyi ne bakasaawa 9-10, naye bw'olaba abantu abafuluma mu mambuka ga Africa nga bayingira Italy. Sebo control inzo tufunira ku bifaananyi ebyo Aba-Africans nga bali ku mazzi, bali ku maato gajjudde gayiikamu, bafa kudduka mu Africa genda Italy. ne North Africa balinanyiganye, kiringa Morocco bwereganiganye ne Spain ne Portugal. Actually bali bagategeka World Cup nga bali wamu, ezensi zirinanyiganye nnyo. Libya nayo erinanyiganye oba nani. Era nabo basala bagenda wali bwe bati, eyo nakatuzinga bakayita simanyi parasofo nako. Kati ekiri eri abantu abakayingirayo mu wiiki 2 basuuka abatuuze ab'okukizinga obungi. So ensi yonna mweri, naye ffe kyetugamba enkoko ensoga enganda engiso enyankole tetukyazirunda. Omuntu n'abeerawo n'agamba akatale kabuze, naye nga tabeerangako n'amere gy'asobola kulya wiiki 2. Kati bw'otasobola kubeera n'amere yakulyako wiiki 2, ogamba otya nti akatale k'ebirime kabuze? So eriyo gwe tuteekwa okwebeereramu nga tuvudde bannabyabufuzi abatulimba. Omanyize mpa abantu ekyokulabirako. Kasibante yali MP, naye nga tagamba bantu byakola oba kulunda oba kiki. Bamalamu kuba kalulu, tugenda okulaba nga faamu zaalina ez'emwanyi, obusolo obw'eggwanga nga biyitirivu, naye ng'abaana b'abantu n'abantu okujjako okubagamba Museveni abaasa obwavu, naye nga tabagamba naye nze ninaye ettaka anima. Kalukamala kumujjamu abantu bagenda okulabira nti omusajja ffe teyatugambanga kyakukola, nti era ye wadde aliwa nebyo byakola. Yes, naye alina eka ne acres ez'emwanyi, ez'ebitooke, alima biringanya, alima nakati, buli kimu. So Abannayuganda bateekwa kuzuukuka. Tiringa tudde bwe bagamba abantu amafuta gaalinnye, naye nabadde ngoberera Nigeria nga bakaaba tebakyasobola kuvuga motoka zaabwe kugenda ku mirimu olw'amafuta. Gavumenti teyali eyongerako yazijjeewo. Kati omuntu yeebuuza, the largest economy mu Africa nabo bakaaba kati Uganda. So eriyo oteekwa okukkiriza nti ebintu si byangu. Tekinologiya gyakoma okulinnya, emirimu giteekwa okubula oba oyagala oba tukola ki oba toyagala. Ekakira eyo taata wange gye yali akola mu ddwaliro, bagenda ne baleetako harvester machine, naye nga broka y'ebikajjo ebeera kumpi mu eka nga 600 gye bayita broka y'ebikajjo, naye nga harvesting ebikajjo ebyo mu ddakiika 3, naye nga abantu ba bulijjo nga basuuka 3 babitemera ewiiki 4. Kati bw'oli baleeta machine, yes, ng'omulimu gw'abantu 3 gwe bakolera mu wiiki 4 ng'ebikolera mu ddakiika 3. Naye ndaba ne baleeta tractor, abaasulanga eddwamu okugiteeka ku motoka nga bali 8. Era basimba bali bize ng'eri tractor ekwata bweti neteekako mu ddakiika 5 ng'eyeevaawo. Moloka abantu gye batiikira kumpi ddakiika 4. Nakino bakiraba nti ku geeti omusirikale
mabega ebeerayo omusirikale kumamba nebeerayo omusirikale nga bakuma areas enene ebisitoowa. Leero kamera ebeerawo kubeerako kamera olina abeera ku control n'abeerawo n'omusirikale omu oba babiri awali nga abasirikale abataano. Kati oli bw'alaba ekintu ng'agamba eriyo ekiriyo nga bano bagenda. Kati bano abantu abasatu oba bana baavaako ku mulimo. Leero tebakuwa mulimo nga tomanyi kwevuga, tomanyi kompyuta, kitegeeza sekulitale mugobe ne driver mugobe. Ku gate oba kuwa kaadi yekugulira. Naye bino abantu babiraba nti gye tugenda yabeerangawo n'akugulira gate kaadi yekugulira kati oyo maani power ki wano ku solotiwo otulaba mubutunuzi bweti nekulaba negamba sasa okulaba SPD kyekyo ogira bugizi bweti nekulaba yitawo emirimu gitibwe giri ensi gye tugenda emirimu nina kukendeera oba twagala oba twagala tujja kubeera welfare country oba world kyekyo kubagabirira bugabirizi abasinga obungi nti emirimu tegijja tulina okuyiga okuva ku mirimu egy'okunoonya ne tudda ku mirimu egy'okwekolera bwe kiri. Naye Uganda gy'osanga yasoma ebyobulimi anoonya faamu ya Godon wava mu n'agenda amukolere kyokka nga yakola pate ya $6,000,000 ku graduation. Yes, yasoma bya bulimi wa graduatinga akola pate ya $6,000,000 sina 6 agriculture bayinza kola pate ya $2,500,000 oyitegedde n'anoonya omulimu ku faamu naye n'agamba nti gubuze. Eyasoma entrepreneurship agenda wa pastor Bujingo kusaba wasoma okwetandikirawo emirimu wasoma kwetandikirawo emirimu kyokole mu kusaba mirimu osaba mirimu Mukama atubeere Katonda asasire ekibuga n'abakirimu. Wahoima mwawangudde akalulu. Hoima lwakuba nti data omulala amuleseeyo ayesaga agenda nnyo ku ssimu. Abantu lwakuba tebamanyi. Kiringa oli bwakuba enduulu eruweero nti yabaddeyo abantu. District omuntu yafuna obululu $10,000 n'ekintu. Tulowooza nti ajja afuna abantu 5 ng'afuna $10,000 naye Kasese yafunamu 10 kati ng'ate atambudde n'abantu kumpi 2. Abantu 2 bangi kati eri ekyo kikulaga ki nti omuntu okutambula n'abantu oba okubeera kulaale oba wakubye enkunga nga mu bibuga aza okunoonya mu kibuga aza okweyiiya agwera wali type eyo njagako ekyo okulabirako ntera okukusanga abantu around super motors ngo lyayimiridde n'akamotoka ng'aferalanga n'osanga nga wajjudde bwe wati. Kati omuntu ow'erinnya omuyimbi eyeesimbawo ayina abawagizi n'atakuwagira akola ki abeera naye kitegeeza nti obwo bwe bululu bwo. Ekyo nali ngamba abantu nti President Museveni embala yafuna $4,000 n'obululu oba 58 ono n'afuna obululu 4,000 n'obugwamu. Kati bw'osanga ababodaboda bakola mu mbalala abatambulira mu mbalala abajja okukyakalamu n'ab'emirimu gyabwe n'otambula n'2,000 n'abawagizi be babeera n'abantu abawera 3,000. 3,000 bantu baba bangi babeera bangi abantu tebakimanyi. Togamba nti oyo omusajja baamubba wenga gwe obalaba olowooza nti bangi nnyo naye nga bali mu 3,000 naye ng'oli yamusinga yafuna $4,000. Kati nekyeyo kino kyekikulaga nti kuno okutambula si bwe bululu abantu bye beekwasa lwakuba nti fe abamu twali tulina endowooza wadde yagenze astray nga tetwagala poliisi kutataaganya Kyagulanyi yamwagala agende mu maaso ne kampeyini ze. Poliisi niyo yavudde yagambye tobiddamu ekyo anti bo kye baasinziddeko bw'ogamba Katumba Wamala baakuutira omwana nawe bali bakuuse osirise Nadduli baakuutira omwana osirise bano mwaleeta omugwira
abajja ne panti kati bajja na panti emu abamu nga tebalina wali musiyazi nti wali obakebera nobalaba nga bajja na panti emu nga njulifu wali musiyazi wali obasiyaga nolaba nga tebalina panti za bituli. Ekirala ogamba abantu nti bagwira kati njagala kubeera open akiraba obubi akiraba bubi. Nze bampita Kaziba Moses banzaala Buseesa wali nga nsulambuyo oluwadde mba okunoonya okole kyoyagala naye bwe nkusooka nsobola okutta bwe mba nkulabye mu bwangu. Muzaata yali wano nga mwogezi mulungi nnyo naye gwe wali okimanyi nti Muzaata ekigambo oba Patagoni omanyi wekyava Katikkiro kyeri amuyita nkimanyi mu history olugotazima wa primary Mufumbira naye bameka bayi bamanyi nti Muzaata muganda wano osobola okunoonya bajjajja babase baagala babiri wali we basibuka kubanga tewali balala nga we babaziika sebagalaki balatiifu kyogamba baki Batanzania gwe genda onoonye bajjajja baabwe babiri emabega wano eriyo gwe tumanyi nga muziba naye w'amaanyi wano mu Buganda mu Bwakabaka. So bw'ogenda mu byamawanga oba otukoze bubi. Nze nina muwala wange muto yeka Emigisha mwe balina mutuubako Emigisha nebuuza nze manyi hisole w'ekika kyange lwaki ekika kyafuna erinnya eryo. Manyi abantu ge baatumanga erinnya nti oyo yali ayogera nnyo ne bamuyita Wainwa. Oli ne bamutuuma erinnya okusinda ku kikolo n'erinnya ne litambula nickname neefuuka erinnya. Kati olw'okubasaga bya muwanga namutuumako Emigisha nga Musoga. Okitegedde? So omuntu yenna atutwala mu byamawanga. Nze nina abantu ku record ababbye baganda bannaabwe amataka bootabala muwendo. Kasule yaba Musisi John Makya. Bawa bano gye bali oba gwe bali Kasule asula ku Lwentebe, Makya asula ku Lwebusaabala yamubba. Embuye ebadde y'olutalo ewa embuye eyo Muuzanganda musiraamu yasenga ku ttaka 968 we yagula ekibanja. Omuzigiti ogulimu abasiraamu ne gugenda okutandika osaba liizi ku bibanja by'abantu nga tebamanyi mu 908 ne babawa liizi mu 2012 nga ya myaka 8 negwako mu 2020 naye nga banyaga eyasookawo. Tumulabyeko ne tulaba Kasawuli osobola okuba omusajja oyo omumanyi Muzeyi Kasawuli weeyo muwakiso bamukyanga ne batwala eka kumpi 10 nga tafunyeewo wadde 10 naye bwekuba twayingira okumuyamba abaana babeera bagezigezi nga tususemya omuntu. Nze ne Haji Kamya namugamba abo baleke kubanga twama yatomera bamutomeza nga bamubba baganda banne singa ali Musoga okugamba naye kyetugamba abantu abaleeta kabira zize zikola ki zezibba. Omusajja agenda n'abeera e Bulaaya neetaka oluusi nga tamanyi weriri ng'alina ekyapa n'akitundira e Bulaaya. Kati gwe omuganda agaali n'oguza muganda munne n'anoonya omukiga oba omunyankole oba omunyarwanda n'amuguza. Kati gwe n'ogamba baali banyaga nga weerabidde nti eby'ettaka bino ekizibu baidala njagala kubuulira Abannayuganda amazima. Ekizibu ky'ettaka tekisobola kuggwa mu Uganda muno nga tukyali mu nkola y'amateeka nga pulezidenti yasobola kuyimirira ku bigere bibiri agambe nti bw'oba n'ettaka nga liriko abantu nga bamazeeko emyaka egiwera 4
government yakuwa sente ku kifuba nga president tasobola kukikola tebisobola kuggwaawo naye ate lwaki tebisobola kuggwaawo nti abaana abaganda basomye nnyo obwalooya ng'ekyabasomye obwalooya nga emirimu mu bwalooya giri mu byamataka kati bw'okukola ekizibu ky'ettaka ne kiggwaawo abo emirimu giba gigenze kati gavumenti bwereeta sisitimu yonna emalawo ekizibu ekyo bateekwa ogikuba kati gwolowooza nti bagikuba lwa bulungi naye nga bagikuba lwa bubi olw'okuba kayita kitereera kiringa abo kyetugamba abantu nzaalibwa buseesa ku ssaza waliwo ekkomera lye bayita Bugweri naye bwe waayitanga omwezi ng'ekkomera eryo lirimu abasibe 3-4 twalabanga ng'olengera ku biswa omuliro enjo ogenda okuyitawo ku makya nga babadde bakukumyewo ekikoomi banyooteza twagenda okubuulizanga nga twayibana bato nti mbu nabo baloga abantu baze emisango kubanga balya mu basibe balya muki mu basibe kati kyekizibu ky'emirimu egimu nti bw'ogamba nti ekizibu kiggwaawo emirimu egimu gifa so bateekwa kulwana nnyo gisigalewo gwebuuza nti omusajja naaba ogusooka naaba ogwokubiri ogwokusatu ng'agenda maaso ga mulamuzi omu naye naabulamu amagezi agagamba leero baneka mbateekeyo emyaka 4 kati bw'abasalira emyaka 4 kooti ne zimala emyezi nga 6 nga tezifuna basibe bapya aba akola olaba kesi bakalogo teri yakulimba nti tebasala misango gyonna ne giggwaawo tebasobola kubanga ekyatalina mulimu yes kesi bakalogo abantu bamanyi bagamba balamuzi batono nedda omulamuzi asogamba omusango guno tuguwulire ng'ateesewo ennaku 14 lwoye n'agamba nedda siriiwo ndi eri ng'ebimu bya bulimba n'agutwala mu myezi 6 kati mumugamba bananga emisango naye nga balamuzi balooya bakola ki be babikola looya kubanga tulina balooya batono ababuulira abantu ebituufu nti omusango guno mufu era mu balooya beemanyi abakikola Luhindi yekka atonejeno yakugambirawo Moses kino kifu okujjako ng'osazeewo nti tugezeeko obugezi kulwana Mukama akole ki ataase naye mu mateeka kifu batono oli akumatiza n'akugamba kino ekintu kyangu ogenda okugira ku nkomerero tugende twogere naye tumuwe sente owankakasa nti musango mulungi olw'okuba bw'anaakugamba tajja kufuna sente yes so bino tuteekwa okubyegendereza ensonga z'ebyobufuzi zino nze nga Moses Kaziba kyembadde ndaba byempulira mu bantu komenti abantu ze bakola nti ne opposition yabadde eri ku bunkenke okuba nti babalese ne batambula kubanga bwe baleka ne babatambula abantu babakubamu ebituli bwe yali ekasese statement gye yakola ekasese kubanga ekasese yatambulira nnyo ku Mumbere naye nga ye obwongo bwe tebumugamba nti eno kasese gy'oyogera ku Mumbere bakirumira mutima baali bakola road blocker ne bakuba abantu emiggo abatalina mpoza gye babaagalako nga bakola gavumenti eyaabwe nti ekasese eriyo abantu balaba ku basirikale bakirumira mutima be baatanga nga bayise okumpi n'olubiri ekasese oba ekyenjojo abantu bamanyi nti bakirumira mutima be baalumba police station ne baata abasirikale mwine mikono gye yali kati bw'ayogera yalowooza nkyayogera kimuyisaawo naye abantu bagenda okulaba nti wadde waaliwo okufa naye amazima gaali nti gavumenti yakola niwe yakalibadde yaani yakali kikoze
Toyinza kukola gavumenti mu gavumenti ndala. Tosobola. Kati ebyeruweero abantu batandise okukuba muki ekituli. Ebituli bennyini bagamba nti ono ate mu bwamakya mu kwogera mu politics amakya ezo statement tebazikola omukulembeze. Kati bo nga balaba nti poliisi bwebaleka era ekyo ekyeruweero babadde ku bunkenke poliisi bwetabeerawo nekyekola kubanga okwogera kwabwe kubadde kuba exposinga nti si bakugu tebana kye bagamba. Yes, basinga kufuna nga poliisi bakubye. Yes, kiringa wano omanyi abantu tulina abakulembeze bangi bwagamba ngenda kwekalakasa ngenda kuba olukiiko agenda n'alumba osi w'ekitundu n'amugamba bw'otankwata onaaba onzise, bw'otajja kulemu kugaana lukiiko olwo onaaba onzise. Aba agenda akafiiramu. Kati ono poliisi kyetuyambe ekintu kimu lwakuba nti ekigendererwa ekirala we kiri wali omuwuliddeko ng'ayogera ku 2026 nti ekigendererwa kyalowooza nti wamala okola offices alowooza nti abo abantu balaba bonna asobola okubakozesa n'agamba kati kumande ffenna tweyiwe ku makubo. Kyekiri mu Nuupu baida we teriyo pulaani ya kulonda kibalowooza. Era gw'obadde ogamba ebugumu nti wabaddewo kaamukaamu nga tuvudde mu kalulu abaana be bali bapanze okwokya ekibuga n'okwekalakaasa baagenda ne bavaayo ne beeripootinga. Era bakomanda bagamba mwe mbagula ne mugamba genda oyogere bw'otu tubadde miliyoni 3. Nedda abo abaana bali mu training bagamba nga listi eyafulumanga mu parliament nti abaana tebalabika sibe babayi mu training. Abalimu abakulu bavaayo ne baripootinga ne babagamba mukunge bali abagenda okikola poliisi security ne bazingako ne batwala naye president yabagamba tebabasiba babatwali babasomesa ekyokola. Kyova olaba nti tewaaliwo kintu kyonna kubanga baakigaana ekyokwekalakaasa okwokya ebintu by'abantu ne bagamba nedda leka tubaweeyo. Era okyawulira nti bakugamba nti abaali ku lisiti gye twasomanga ey'ebibiri mu kintu nga bo tebamanyikiddwa mayitire bakyajogerako okuva lwe babawulira nti baba n'entebe bali bagenda bamitinga president ku pass out be bali bagenda okugi. Kati ekyo bwe bamala okuvaayo muhoozi ayingirawo General Muhoozi bw'ayingirawo abaana abavubuka badda ku birthday party tugenze kululu tugenze soloti tugenze lira tukoze eki. Kati politics n'abeera ki kam ekirala kyenjagala Abannayuganda bamanye Mukaaku owa justice CMAU Rubongoya Bobi Wine nga tugenda mu kalulu bagenda Emaya mu hoteri owa Haji Kigongo ne basinkana Saali Musale era bavaayo nga babatemedde ebilioni 9. Kino buuza Mukaaku bw'aba talina nsonyi gatati ajja kubuulira naye Mukaaku bamukubirayo tebamuwa wadde 10. Naye Saali Musale musajja mugezi nnyo bwe bamala okuba miitinga n'abaawulamu n'agamba gwe ojja kumawo okusaawa bwezi titwogere n'omulala n'ayogera naye okumawo okusaawa bwezi titwogere. Kati asooka gwawadde saawa ezisooka n'amuteeka ku saidi eri. Kati ono weesaawa eddako ntamulaba teyabalaba musaawa gy'abagambye. Kati ono bw'avaayo okuyingira oli n'amulaba ng'ayingira n'asirika.
ebintu bino bijjawa n'agenda n'alaba eyasoose wulira tekugamba n'alaba eyasoose ng'oli amaze okulaba ono ng'ajja kati n'amulaba okitegedde bw'amulaba n'amuta bw'aba avaayo oli n'alaba ono ng'avaayo ng'abateeka w'olaba oli ng'atambula baafuna 9 billions kusaali musale gwe tolowooza nti Lukwago yekka sale musale gw'adawa sente ate Lukwago yazimuwoerawa lwaki yamutwala mu kooti diwadi bwe yamugamba nti nkugjeeko obuyambi sente zenkuwa segala nkugjeeko yagamba ngenda kujjako lwaki yamutwala mu kooti so ono Kyagulanyi naye yali aze ku bibye naye abazungu ne bamubba ne bamuteeka mu interest endala nga Namuga abaddewo wano gwe tasobola ate ozeweka kakati nze nyoyogera byonna sibuulirangako sirina ansa yabyo noonya mukaaku naye wamba Nobert Mao yafuna emmotoka empyawo noonya mukaaku ziford awo nga bagenda mu kalulu noonya mukaaku onfuna tayinza byogera ajja kugamba kyemanyi nga ggwe wawulira statement gye yakola nti ng'ababuuza omusajja baamuwa emiliyoni 10 ku z'emmotoka buli mwezi afuna emiliyoni 57 ebyo n'ebirala byenja okuvaayo njogere wawulira statement eyo nga mukaaku yayogera yayogere so abantu bano mubegendereze bajja kubasuula kaziba ng'oyogedde kati politics kyeki naye eriyo politics afuku wakandolindoli kyeki ebyobufuzi kyeki politics mu luzungu bagamba it is an art and science because in science there is art and in art there is science of managing society to suit your interest. Oyo ye politics. Atalina interest omutali interest oyo tabeera politics. Naye ono ate ayitawo politics waabwe wa individual to benefit as them bye bagamba abantu nti w'abantu. Naye nekyenjagadde abantu bamanye nti omuntu akutwala mu kabira ne yayita nti nze ono alimba ng'alimba yogedde amanya awo nempulira nga n'olubuto lunnuma. Nze mbagambye bano ababatwala mu byekabira babalimba. Tetwagala kugenda mu politics wa kabira. Nze njagala kuwa abantu ekyokulabirako. Njagala mugende musome ekitabo kya Lugumayo, Professor Lugumayo. Fireflies Grow. President Museveni ku myaka 28 yali already ali mu politics. 28 yawandiikira Professor Mulambe ebbaluwa. Naye bw'ogisoma olaba ekyokubiri omusajja kino tebakyogera abantu bali beebuuziza lwaki mwankole temuli pamba. Yagaana okwatayo. Lwaki yagaana okwatayo? Museveni gwe mulaba today sorry ali omu ku bantu abaawo abanyankola amagezi okwata ensigo za pamba ekiro bazisiika ku kyoto ng'abasiika ebinyeebwa bazisimbe ku makya nezitamera. Nga lwaki? Basigaza ente zaabwe zibayi babajjako. Era kyova olaba nti yatandika olutalo olw'okugjawo nomadism. Okubungeeta n'ente ng'akyali mwana muto. Kati gwe wolowooza nti ojja kumuzaanyirako mu byobufuzi tojja amusobola. Wolowooza nti ojja amuvuma tojja amusobola. Kati nze njaga kuwa Bannayuganda ekisembayo ku President Museveni. Ffe abamu twakiriza nti abantu bano mu ngeri bwe baali beewadde numbers okulembera Uganda. Buli omu akulembera agende, buli omu akulembera agende. Kiba kirungi nnyo n'okadi ya Museveni ne bajenulobe
nga bwafuluma teri yakomawo nga tufuna new breed mu politics naye kati gwe mulimu gwasinga okukola kati kuwummuza bajjenobe bonna bafulume naye afulume naye tekitegeeza nti tujja akwata omusajja papeti omusajja anoonya ebibye nze nkulayirira nagamba abantu Kyagulanyi atukolera ebintu bisatu era kino kigambamu ab'ebusoga njagala mubuuze Kyagulanyi ng'afuuse president ku ye ne kabaka ani abeera waggulu wa munne bw'abawa ansa mbawa akakadde openire ku mpewo ekyokubiri mubuuze Kyagulanyi kyasobola okukolera omanyi ogamba nti babba ettaka naye nga togamba solution gy'osobola aveeyo openire agambe ensi bwenfuuka president insu y'ettaka ngenda agisolovinga bwenti bwakyogera mbawa akakadde muveeyo mubuuze Kyagulanyi ab'ebusoga ngamwamu ab'ebusoga amasaanyalaze ag'ejjinja ge tuyita ag'ejjinja bw'aba president akyogera emisana ng'ensi ewulira nti gaabasoga tajja kukyogera ekisembayo Kyagulanyi okimanyi tutandika okuba ekisiyaga oba abalyakasa Kyagulanyi yalemerwa okuvaayo openire mu public n'agamba nti ekisiyaga kibi tetukyagala aveeyo akole statement nti president Museveni wakola bulungi nnyo okusayininga etteeka ery'ekisiyaga. Bye bye.